It's like when I talk to him about what I want, he's like, by the way, I would want this and I want and I'm like, listen, the only way I can be involved in that, because I'm a Kama woman and I'm a believer, is the only way, and he knows the only way if she says yes. So it wasn't a thing of, because I've known him for quite some time, but I didn't even know you. I didn't even know his kids. I didn't even, so really it's not something I've been creating in my head. Akatambi ketugera masiro okuba nti tuwuliriza wadde nga kali mu lulimi luzungu akamone mwala amanyiddwa nga Shiba Karungi agera masiro okuba nti ayogera ne mujjawe. Katusooke tumalirizeeyo wano katono tugenda kubanga tukatema ate oluvannyuma tugende masiro okubanga tulaba ebirala. Sooka owulirize. First of all, and then when you showed him your picture for the first time and the kids, I was like, oh, that's cute. And then I'm like, I want to meet her one time. And then when you came to Uganda, he's like, okay, come around. And then I met you and you're a beautiful human. And I'm attracted to beautiful humans. And I loved how warm you are with your family. I'm like, this is cute. I would love to be part of this. I spoke to him today. I told, he's in a better place. I spoke to him today. I told him to make sure he understands his side. It's not about what he wants. There is another person involved in this. It can't be just about him and what he wants. We talked for almost an hour and he understood. He said no, and you made it very, 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 very clear. Webugendedde maaso n'okubanga buwungeera akawungezi k'olunaku olwaleero nga ge maloboozi ag'emboozi gy'oyinza okugamba nti yabadde private oba yabadde emboozi wakati w'abantu babiri oba basatu, kubanga zino voice notes oba audio ezirecordingibwa ku WhatsApp yabadde emboozi eyatapingiddwa oba yagenze maaso n'okuba nga eriikinga oba nga egenda maaso n'okuba nti efuluma. Ku screen ye mukyala ali mu maziga essaawa zino wabula nga agakaaba lwa Shiba Karungi wamu n'omwami Kalusomba okusinziira ku bigenda maaso n'okuba nga bitambula era nga ekikyasinze okuba nga kireeta obuzibu ye bebi oyo oba olubuto olwo lugenze maaso n'okuba nti no lutambula era bangi balusanyukidde nnyo nnyini ddala wabula waliwo omukyala agenda maaso n'okuba nti awulira ennaku olw'ensonga nti ddo lwajja tewakyali kyakola era ffe abangi ba ttiimu Shiba ne ttiimu ani Kabebi tukalindiridde okuba nti tukaaniriza mu masanyu wabula waliyo ali mu nnaku ye mukyala gogenda maaso n'okuba nti olaba eddakiika eno oba esaidi awo. Tusooke ku katambi akagenze maaso n'okuba nga kaliikinga oba nga kagenda maaso n'okuba nga kafuluma. Mu katambi ako Shiba Karungi agenda maaso n'okuba nga akola statement ezimu ku zikyasinze okuba nti yakootingiddwa nnyo abantu wabula nga statement eyo ddala eba erumya bw'oba nga yeggwe mujja wa Shiba tho nga ate mu mazima amatuufu Shiba Karungi ye namba 2 oba gwoyinza okuyita side chick mu byonna ebigenda maaso n'okuba nga bitambula olw'ensonga nti omusajja is a family man alina abaana abali very beautiful. Shiba yenyigawo bwenyizi amuzimu ku statement eziri mu katambi ke tutandise nako mubadde mu statement egamba nti I saw you and your hubby plus the kids and I liked you all and I wanted to be part of the family. Shiba abigamba mukyala wa munne nti nakulaba ggwe ne bbaawo n'abaana era nabaagala nnyo olw'ensonga mwali mufaanana bulungi mwenna nabaagala nabwe kityo olw'okuba nti nabaagala nnyo nayagala okufuuka ekitundutundu ku famire yammwe. Ekibuuzo Shiba mu kufuuka ekitundutundu ku famire y'omwami n'omukyalo oyo n'abaana
yayina gena maaso nakuba nti ekintu apika kipike n'afuna lubuto. Byonna biri mu audio eyo mukwano gwange. So okusinzira akatambi akagenze maaso n'okubanga kalikinga obanga kagenda maaso n'okubanga kafuluma, Shiba Karungi omukyala yali amumanyi nga n'olubuto tannaba kulufuna era nga tannaba kuyingira mu mbeera ya mukwano nnyo nnyini ddala n'omusajja ono nannyini lubuto, nga byonna we bigenda maaso n'okubanga bitambula. Bw'owuliza akatambi ke tutandise nako, wabula era mu katambi ke kamu ekisinga okubanga kiruma nnyo nnyini ddala ne ssekuluma yenna, bw'obanga gwe mukyala yabadde aweerezeddwa obubaka buno, mulimu statement endala Shiba Karungi gy'agenda maaso n'okubanga akola. Bw'owuliriza akatambi ako we kaba kanaatera otuuka ku nkomerero yaako oba we kaba kagenda kukomekkerezebwa oba okubanga kaggwa, Shiba agamba it is not about what he wants, because we talked, there is another person involved. Ekitegeeza nti omukyala ono, mukyala wa muningini wa Shiba, bwe yayagadde okugezaako okuba nti yeecwacwana n'okuba nti nayagala omusajja kati alekeraawo kubanga akonectinga ne Shiba na byonna, Shiba yamutegeezezza ekintu kimu nti tekikyali ku ki omusajja kyayagala. Ndowooza omukyala yabadde aleesewo discussion nti wabeewo okusalawo omusajja kwagenda maaso n'okuba nti akola wano na wali. Wabula mwana muwala Shiba n'agamba omukyala ono nti mukwano, it is not about what he wants, there is another person involved. Nga Shiba agamba nti tekikyali ku kyo omusajja kyayagala, wabula kati birimu n'olubuto, ye muntu omulala ayogerebwako ali involved. Nti ekitegeeza omusajja we kuba nti kukeera yeesonyiwe Shiba, wabanga mujja wa Shiba kyayagala, ekyo kirabika nga tekikyasoboka. Olw'ensonga Shiba kati akakasa bukakasa era ng'akuba gudikudde n'essanyu ery'ekika ekyawaggulu. Shiba agamba nti mukwano, kati ebintu birimu omuntu omulala owookusatu ali involved. Ekitegeeza nti Shiba oba baagala mwawula ne taata lubuto, ebyo mujja wagende maaso n'okubanga abiteeka bbali, mu buufu ofaananako bwe butyo. So mujja kujjukira bulungi gye buvuddeko anti mwana mulenzi Kasuku okukuwaza banga yasooka ogenda maaso n'okubanga breaking amawulire ag'olubuto lwa Shiba nga ne baby bump tenaba kubanga ezuuka oba kubanga evaayo. Kati Kasuku wakati ng'afulumiza amawulire ago, bangi bagenda maaso n'okubanga bakaayana era bangi bamuwakanya ne bagamba nti alimba, wabula waayita mbale olubuto lukula ludda mu maaso. Lwaki ngenze maaso n'okubanga ndeeta ensonga eyo? Ngireese lwa nsonga ya taata lubuto oba munenkini wa Shiba avunaanyizibwa ku lubuto luno. Mwana mulenzi Kasuku we yabaddeeko ebunaayira yagenze maaso n'okubanga yeekubya ekifaananyi ne Gayi abangi gwe badde bagendanga maaso n'okubanga basuubiriza nti yandibanga ye mutuufu. Kasuku bwe yeekubiza ekifaananyi ne Gayi oyo gw'olaba ku screen, Kasuku bwe yakomayo yagenda maaso n'okubanga akonfaminga n'agamba bannange nannyini lubuto ye namutuuseeko. Era bw'obanga oyagala okulaba Gayi oyo konfaminga nti yona ayogerebwako, osobola ogenda ku mikutu gya Kasuku kukuwaza banga. So Kasuku mu kusooka yasooka konfaminga lubuto olw'ensonga yali afunye amawulire aga excitement okuva ewa taata lubuto. This time round Kasuku yavaayo n'agenda maaso okubanga akonfaminga olubuto luno, kati yavuddeyo n'akonfaminga ne taata lubuto. Kati taata lubuto essaawa zino yali mugenda maaso n'okubanga alwanya Shiba Karungi wamu ne mujja we mu buufu
obufaananako bwe butyo. Okumanya mwana muwala Shiba Karungi ekintu agenze maaso okubanga akiteeramu ddala effujjo. Ennaku z'omwezi 18 omwezi gwa Novemba olunaku olwaleero kasita amawulire gasusse okubanga gatambula, Shiba Karungi agenze maaso n'okubanga ayita ku mukutu gwe ogwa X oba goyinza okuyita Twitter. Shiba n'agenda maaso n'okubanga ateekako obubaka obubadde obw'ekisaazisaazi, wabula ng'omulala ayinza okugamba nti bwakujereegerera oba bwakuba nti asekerera abo bonna abayinza okuba ttiimu mujja we oba bagenda maaso n'okubanga bamukonjera ebigambo olw'embeera eno egenze maaso n'okuba nti ebalukawo. Shiba awandiise post ebadde gamba oba awandiise obubaka obubadde bugamba nti nali kitabo kiri open kye baalina okusoma tebaasoma. N'ateekawo akatabo n'agenda maaso okuba nga ateekawo emoji oba mugiyita mutya, nze ngiyita emoji kati kibalume. So Shiba ataddewo baka ng'abujja mu line, in fact eyo line eri mu luyimba lwe ng'agamba nti ye yali kitabo kiri open kye baalina okusoma tebaasoma. Ng'alinga abagamba nti kati nno kavudde ku nnyanjula ababadde temugenda maaso nakubanga mumutegeera, kirabika nga kati kyekiseera mugende maaso n'okubanga mumanya Shiba Karungi omutuufu yaani. Njagala okutegeeza nti akatambi oba obutambi obwo bwagenze maaso n'okubanga bulikinga obwa mwana muwala Shiba Karungi ng'agenda maaso n'okubanga akommunicatinga ne mujja we, abaabufulumizza baabutemyetemye ne ssekutema yenna tebaataddemu bigambo ki omukyala ku sayidi eri byabadde addamu Shiba Karungi. Baafulumizaako sayidi ya Shiba yokka nga ayogera. Era bw'ogenda maaso n'okuba nti owuliriza ebigambo bya Shiba Karungi, osobola at least ogenda maaso n'okuba nti ogezaako okufigaringa out what exactly Shiba Karungi kyabadde agenda maaso n'okuba nga ayogera n'omukyala ku sayidi eri. Wabula olunaku olwaleero ogenda maaso okuba nga otunula social media yonna esiibyeko mawulire gagenda maaso nakuba nti boogera ku mwana muwala Shiba Karungi. Ebimu ku bye bagenze maaso n'okuba nga bapostinga, waliwo omwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Alan County wali ku mukutu gwa X kuba Shiba wagenze maaso okuba nga trendingire nnyo. Mwana mulenzi oyo agamba nti at 33 Shiba is a second wife. If you are 30 and still single and looking for a single rich man, you have 3 years to become a second wife. Nti wabanga Shiba alina emyaka 33 nga mukyala wa kubiri nga sina ye nnamba emu, olina emyaka 3 oli awo oli single mbw'onoonya musajja mugagga nga ali single. Ndi mukwano gwange olina emyaka emirala 3 okweza 33 aga Shiba, ogende maaso n'okubanga naawe ofuuka mujja wa muntu oba ogende maaso n'okubanga ofuuka namba 2 mu buufu obufaananako bwe butyo. Wabula era mukadde ke kamu ena akafaananyi kenjagala okubaleetera wano. Okay, akafaananyi ako okeetegereza kalimu ebisolo bya mirundi ebiri. Abaana bagenze maaso n'okubanga bakatambuza olunaku olwaleero nga bagamba nti I saw you, your kids and your husband and I wanted to be part of that family. Mbu Shiba kino kye yali ategeeza nti yalaba ba wa mujja we wamu n'abaana n'omukyala bwe yawulira nga amababbanyi gagenze maaso n'okuba nga gamukwata nga ayagala kubeera kitundutundu ku famire, bw'ati bwe yagenda maaso n'okuba nga abeenyigamu era yona ali ebbali eno bw'ati, naye nga famire we twogerera agiri bukiika. Sebo waliwo agaana agalina comments ezitali nnungi. Waliwo ekyana ekigambye nti kasita omukyala alina bawala bokka, osanga Shiba agenda maaso n'okuba nti ateekawo omusika ebyakasukaali biyitibwe kuutwe, ng'olwo Shiba yaliwo. Abasidi omusunsuzire eddoboozi eriri emabega b'omuzindaalo
information nga bwe begenze maaso okubanga etuuka bwe tugenda maaso okubanga tugikufunira tetugattamu bifutafuta yadde ekintu kyonna. So byebyo nno nga bwe bigenze maaso n'okuba nti biba genda maaso okuba nti olikinga video eno agaliwo gwe mukutu. Thank you so much.